Tukwanirizaako nnyo omulungi atulaba wonna osinzira okubanga ate otulaba weebale kutwekumirako. Olunaku lwa Mande, ennaku z'omwezi ziri 20 mu mwenda. Omaisi kyasoma sula. Awo ne otegeera omuntu ataasoma alijebula. N'ekirala atapangisa. By the way, anyway, tukwanirizaako nnyo emikutu giri ebiri, Flex Media Official kosa The Life Experience Uganda. Bingi betugenda okwogerako olunaku olwaleero naye nga tukubuuzaako mukwano gwatulaba abalwadde tubasaasiddeko nnyo abali ku bitanda yonna gye muli tusaba Mukama abasuuse. Abafunye ebirungi muyogeyoge nina kyali wange Sugar Mami yamuwasizza. Alhamdulillah. Agenda akanye mugongo agende mugita dormitory what eyabalenzi boys dormitory. Yes, bagende bamubuulirire aberenga amanyi emirimu mu kisenge. Omukazi tebamunyooma, olina okoza ng'empale, olina okoza ebintu. Yes, tewebaka bwebasi. Mwana wange oyingiridde obufumbo. Tulina okumubuulirira ebyo. Yes, ate gw'okinamu experience. Omusajja Nava yogerako eri abantu. Banange tubaaniriza nnyo ku channel zaffe ebbiri, Life Experience Uganda ne Flex Media Official. Amanya n'eddoboozi nzasha Nava namatu bane mukulikeyo mu weekend abafunye ebirungi mu yogeyoge bannange ate n'abalwadde twongera okubasaasirako abafiiriddwa bannange rest in peace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So manyo Luwarabu. Oyafunya nti omusajja Omusiraamu wumalu. Seka wumalu. Seka wumalu kuba yagenda mu kkomera oli awo oyaggayaga. Ensolo sibyeko abasajja baako. N'abasajja badalooza mbuno buli musajja waako nsi kuno nze amwagala. Buli musajja alina ssente mu kwagaliza. Omunjagaliza. Nekasazi mugwako ng'odduka. Ekyetaaga. Wabula ontegeera. Tobeeranga mu bwabo. Sisetolinga for less. Kiwedde. Bagende wa maama we. Wa maama we. Era bagamba omwava ayagalwa nnyo. Neno kati bine byakyuka ne nnyina takyayagala munaku. Ekitegeera. Nyina ayagala ayinamu kasente. Gwatunula. Mama kati ba .com. Zo waffe si wa .com. Nkyebaliza Katonda. Mama wange oba talina oba olina akwagala nga mwana. So wange oba toyinaamu. Agagenda okole. Yes, okola kirungi naye bamama. Abamama bane mama ngali 1 million bana itasangi kanina mukwano gwange naye ina muzadde we. Muzadde bwa yagala akasente okufaako. Muze mama nge nyinzo nga mami binkuttemu nakokyayo ekyekumi. Ati omuzadde bwatyo. Itasangika. Bana ngali 1 million. Abazadde abamu nga bafuka nga baparasite. Naye nkulaba n'akasente wakumbuuza ebizibu. Anzoli banange. Sente wezikuggwako ng'atandi kukulabanga ekyonzi. I know but abaana bangi no bayitamu eyembe. Ekituufu. Nga ye maama wa amufudde oluseki. Amufudde family ye in fact. Oba taata oba maama bamufudde oluseki. Era bambi ng'akola ku mulimu olumanya nti no bamuwadde akasente ka mitwalo 25 15 no batandika taata nayina yagudde mutoyi. Taata yamize ekidomola. Simanyi senga baleeta ebizibu ebitaliiwo naye nze banaye nebaza nyina ne mukwano gwe bayira yagenda ku kyeyo lwa maama we. Maama we ayagala ssente. Wamulaba ng'asize ku lwana nange njagakola njala njagala sibanviriye. Bananga abazadde abamu ate musaasire ku baana bamwenzi ne baza muzadde wange Omumbejja Rehema Batenga atudde ku mutala nansana. I love you so much. Ate you know. Yakwenza n'ogera Omumbejja Batenga n'ezikira yali mukazi wa White Benda. Naye Batenga nti baba Mbejja. Babira banju. Yes. Wowulira ngeri nya Batenga ava mu lulyo lulangira. Loyal family. Olweri olwawana. Lwacha bazinga baba. No. Mama wange mukyala Muganda mukwano. Wow. Mama tukubuzizzaako era tukulamusizzaako. Bwe tuzali Omumbejja Asha Nava Namatavu. Akabi abasajja Kayiri Gombe. Yeye Mumbejja nze Nava. Kali gobera Nava bana bozala biraki. Sava. Bakiweweesi. Kati Sava Nava Omumbejja yabazaala. Kati nze nange ndi Sava. Kali nze bana benzala biraki. Naye twesibako. Nida siwesiba. Mama wange yali Omumbejja Nawati. Tuva ku maaso. Asiza mama abaana bazaala tufeetiye. Naye embeera zo ze weeyisanga siza abaana b'Abambejja. Naku ya kampani yendese bwe nze nali mulangira mu Mbejja. Kati nze nali mulangira. Oyo abakojjaawo. Omumbejja bamukazi mulangira y'abasajja. Yes y'abakojja kati abalangira bonna abakojja bange Abambejja bamama bange. Nze mukwano ndi Nava. Oba ssebo. Mama wange ye ssebo.
aye n'ekirala sula abaana b'abambejja tulina ebintu bye like leero kanti kunnyonnyola ukinyonnyoke abaana b'abambejja tulina engeri gye tweyisaamu like nga bwe neeyisa totwasamira sula lwaki abantu tumaze okubabuuza bannange ebintu bingi nnyo ebyabaddewo over the weekend Lagadi tali kiddira n'ekipopo wamulabi ono w'oku TikTok yatemya amazina yasasudde ate yasize n'okunyumisa sho sure maama yazinya olaba bujja azinira ku gundi azinira ku bifi kati yafunye omukisa oguyingirako mu Serena nange ne wembanze nkyekola bannange yakyekoze sho nawulira mbu musomesa asomesa biology yes owa simanyi biology kale why ne abasajja bayinza naye amazina agazina kituufu bwa biology nedda si buli kuba comments ezibeera muli abakyala bannange nyenyeza bulungi nawulirako bannafa ba idento awentinda bamutwala kisoma ne bamukolako ne kumanya gaali gagubye gaali gabadde gaali ga ndoza lyalonda nnyo NRM ne bagenda ne bagatereeza kati ali awo talina kkala gweze ngambi yali alonda nnyo NRM yaki ya yero. Thank you so much. Munange Lagadi yatusuliddewo show naye alimba anko atatya nze kati show era bajinga show ya Lagadi biki walo ne yabadde antekamu awe mugaga ate teyavudde gwe nga antekamu sene muga mukwana nedda nze saliko ku mulembe ogwo nze naganye sula nengamba saliko ku mulembe ogwo atusulako ate show nze omanyi sula netegeka show zange zemba ngenda kotonda ngambera smart kitegeeza mba netegese neba kusuleko yankubidde ngenkya show naye twadigiza endongo ya jjajja Lagadi twanyumiddwa abantu badde batono nga bakunoonya naye twanyumiddwa Lagadi kibadde kyetaagisa ekyo mbadde ensaagamu munaye abantu kale tebabadde bangi ng'abantu betutera okubeera nabo mu Serena Lagadi is a legend ate Lagadi tumuwa nnyo ekitiibwa when it comes to art musajja w'amaanyi nnyo naye yali asumbuyibwa nnyo ndowooza like yagenda okulaba nga takyasobola competinga n'abaana bano n'agamba n'agamba kivaamu direct abatengayo ng'ayimba kubanga nzijukira Lagadi yako mukola concert omwaka gwali gwa 28 Lagadi concert yali na Kivubaawo mu kisaawe era baatika ebidongo okuva mu maka ge wano mu kizungu emmotoka ezi loole 2 ez'ebidongo nga bibye nabitwale na Kivubaawo ng'akola sound nga buli wamu omuwulira nasinga ne bajjejje bano bajjejje bakajja bakakati Lagadi yalina ebidongo nga ye waba akola concert ze nga ye ateeka bino ebidongo abantu bolaba bano abakola ebinyanyanyanya biki ebyo Lagadi yabikolanga nga ye abantu bagenda ne bakuba disco yennyini nyini so Lagadi emyaka 37 ng'ali mu industry eno tuyinza okubalako emyaka 2 egyetongodde ng'ali actively ayimba kubanga nga nkugamba nti yakoma ku staging concert mwaka gwali gwa 28 gye myaka ndowooza nga 18 oba 17 emabega kitegeeza nti emyaka 17 abadde tayimba bino ebyokuyimba nti Lagadi ategese wano emyaka nga 18 emabega we yakoma okustaging concert okitegeera so right now yazze abantu bazze kyena mwagaddeko amanyi kibayita talent omusajja oyo amanyi kibayita talent yalese nono musajja yagenze Fort Portal n'aleeta John Kahwa omwami oyo w'amaanyi nnyo mu toole eyo yayimbanga ennyimba omuka mwana kyobula bannaayira Mukama tusaasire nnyo naye bwetyo obulamu bwetyo bwebina okutambula namulabe nga tasobola kutambula naye yali w'amaanyi etoolo nga buli embaga biseera ebyo 295 nga woba tolese John Kahwa owa Cards Band mukolo guba tegunyuma ng'ayimba ate nga abatoolo bamwagala ng'omanyi nti wano Uganda nga tulina favorite Chameleon netolo artist wayo effort eyo nga bagala John Kahwa ne baminamulabye ng'ayimba ennaku gamba naye akyali audible wali mu kuimba video nga sound yakola avayo ndoza anafuwa mukolo oba simanyi obulwadde wabo babuyita batya abakangobala okugongobala bato kyasobola kukola kikutambula
ono yatambula agumira bwati mu kutambula anti omuntu bwakula kama atusasi mubamuko obulwadde ndowooza obulala abasawo bajja tugamba kuba sijja okugongobala oba wamu bwoti naye yatambula kwa so coding microphone yatuyimbidde bulungi nnyo naye ndowoozaako amaanyi n'abantu nalabe nga faces ezimakyazi asobola kuziri recognize n'amanyi nalabe nga atunuulira nnyo Dr. Bosa yazo okumufuwa ssente nandabye ddala nti ye alabika akyabajjukira so bambi twanyumiddwa nnyo show ya Lagadi yona Lagadi yalinga atukubira ebintu ebitunyumira Lagadi oyo ogwo omuziki ogwo gumanyi Lagadi yatukako time nga yasinga abazinyi mu Kampala bad dancers yaleeta abaana ono Mambye yafa Jimeramu yali akola ku NBS Big Day yamuleeta yaleeta ono Guy yali akola ku Record TV yali agegenya abayimbi bamuyita Mateo Guy yali azanya n'ebyantalo ono ayina ebire Bruce ye Mr. Bruce oba Uncle Bruce Bruce yamule Bruce yali azina mu gundi yali azina mu kibiina kya Lagadi kyovula amazina agamanyi bulungi nnyo Jimeramu bali mu kibiina kya Lagadi n'abazinyi abalala baali bangi nga abazina bakola bazita acrobatics obukolomooni obwo nga Lagadi ngaali full packed munjogere nyangu sula nti Lagadi ayina ettaffaali lyatadde ku industry nnyo Lagadi is music Lagadi is Ugandan music Lagadi oyo be bamu ku bayimbi abasooka okugula eyo waggulu eyo mu kizungu 995 era balodiyo bagenda okugulayo ndowooza mu 29 nga Lagadi olwo abaddeyo emyaka 2 ng'aluddeyo era Lagadi ayina amayumba agasoba amaka azinti eyo yiye n'eyo yiye mu kizungu eyo gasoba mu 3 sama 13 emu 23 amaka getongodde nenga abantu be bagasulamu nga bapangisa abe kubanga yewe yagulya mu kizungu mu 95 ekyo kizungu walinga busaabala nga abantu batyayo kubanga yali nsiko ate nga lusozi lwaki lwa mayinja kati nga buli muntu agamaze sobola kuzimba mu kizungu eyo waliyo lusozi sobola nakugendayo waliyo ekibira nga kibira ky'amaanyi Lagadi n'afunayo amaka n'azimbayo ate ennyumba ennungi ate abantu bazimbye kati abayimbi bonna abasinga ab'amaanyi bonna kati Bapalaso ba Juliana baani ba Irene baani bonna buli muyimbi ow'amaanyi agala artist azimbeko ku lusozi lw'omu kizungu wakati lwa bei wata ina kawumbi mu kizungu tewetantalayo milioni 875 osobola okugula mu kizungu mukadde kano nenga lulyedda ennyumba z'omu kizungu kwanga kyemmanyi Lagadi ploti yagigula milioni bazali 15 zekate zawe nakwera zawe kati wa milioni nga 7 ku mukaaga awo mu 95 so kati abadde banga dini myaka nga 35 ngali mu kizungu ana n'ennyumba edala gye yaguye sijja kwogerayo so Lagadi is music celebrating though abantu babadde bangi nnyo mu kivulu kye naye nga ababaddeyo banyulikeeyo mwebale kuwagira mwebale bannange baide mwebale kuwagira naye ate kyemunenyamuuko badde kyawedde okulanga kwe tekwabadde kwa nnyo naye ati shoti teyamusaze kiyinza okuba nga tebo yazitunda daffe twalabe temuli bantu n'engolede tebo zatunda ani Serena olina kutunda tebo Serena kubanga Serena etuuza abantu baiza Serena yakoze na nnyo kubanga yataddemu tebo zabadde katubale tebo 8 ku milioni 4 ezo sente oba mu milioni 10 waliwo abasasudde nga tebazze batono era bo babira basasudde Serena abukadde 10 simanyi bulungi nnyo okusasula okugibuukinga I remember mbu nega ziringa milioni wakati we 17 kati bajongeza nti kati bategeera nti abantu bagitegedde Serena yo Lagadi teyamusaze kubanga waba kati bana abantu bo bazi nti bana abatudde mu terrace n'obutebe webuti abantu n'obo bakali watuzizaayo olusanvu bamala baba bakumala milioni zo banga mu 8 oba 7 okitegera kati bogatako tebozo kuba wakoze milioni zo nga 3 jukira kutegeka sente genosale yamuwaddeyo ko oli mukwano ge personal friend yamuwaddeyo ko tiyabadde nnyo na costs z'amaanyi Fenon events milioni zenduza nga 50 oba 60 okitegera so teyamusaze kiyinza okuba kemisera yakomyewo naye nga bannaimwe bali kuwagira Lagadi nga tunagenda ku kemisera era twabadde n'ekivulu kya mwana mulenzi king of what ani sula tokyabeera Kampala King Saha twabadde n'ekivulu omwana mulenzi liri pazo n'avayo n'atabuka ebyana n'abaana era abanupu musosola era ngenze mu NRM tewagategedde
Eno lili puzzle. Era boli bamusosowaza nnyo esigeza waliwo abaana n'ebyana muganda wange mukasa yasini yatoka masomo kati lili puzzle bimumenyera bwere because abantu beyafuna bebo balina bangi nnyo babimbi mukirize ko abantu beyafuna lili puzzle ku Ero Beach ku di festival simanyi na kumanya mukama ansasire naye aba bantu baali bangi nnyo kubanga n'okuyingira gyali emitwalo 2 bantu baali bangi simanyi wa Bitex yamuwa sente mmeka naye aba bantu baali bangi nnyo baali bangi tasana complaininga wantu wonna okitegeera alinga atasanyuse nti oli lwaki bannange bayigawe kati saha kye yakoze yatugulidde omwaka abantu saha yafunyo bamanyi naye tebabadde bangi nnyo kubanga teyasinze Winnie Nwagi omanyi abantu abadde balina likodi ya cricket over okujuza abantu abangi nokola sente ne saha ina record saha yakoze ne saha jukira bamuganye abantu okutule no ku pavilion biki byazemu ko ebyabufuzi politics naye yafunya abantu bakubasho yabade expensive mitwale 3 nawe sente entono mumpayo muyimbi omu yali kushawo cricket over wabade agale 2 anti standard interest zibere 2 cricket over no mumbi wateka ku mitwale 3 najjuza nga saha abantu beyafunye mukwano gwango bawamanyi tulabye kaba imbi bangi nyaawo nga tadde no kuyingira mutwalo nata abantu bagana okujja tujjukira ano mbivulo bya simanyi Isima Namina kuyingira gwayina mutwalo cricket over n'abantu bayitangawo misinde bakati temuyingirawo mure okitegeera so bantu banya bataddawo concert nezibasala ate okuyingira mutwalo so twebaza nnyo King Saha kati omanyi King Saha kati amanyi g'abantu gonna gali mabegawe ate ayina eddoboozi erituusa kwegamba abantu bano manyi kye nalabye ku bannayuganda nti w'obeera n'eddoboozi ly'otuusa naffe tukubeera mabega era twebaza principal waffe yabaddeyo nnyo ne mukyala we first lady Sula Kikulume kuba nkimanyi oli eri munange first lady wachi kigwe tokimanyi nti mukulembeze gwe ogusula mukulembeze Museveni tebabalimbalimba nava tolina kadi kyogyetaaza okitegeera okimanyi nti kemisera yakomyewo ate dira wakugende wa kemisera golwaki obuzaabuza abantu Museveni ye president sula Kyagulanyi si president pozi wa ghetto mpozi mumuwa mwalonda mumanyi fe eyalangirira ali ogu ate era yalindiridde okulayira 2026 Museveni yalindiridde okulayira 2026 kana kaluka vawo mpitewo sula bobi yagera kawangula oyo muganda tujjakamu ate tugenda kamuwesa kajanja mujja kamuwa nate tujja kabalanga akafu tibimulonze tebiri mukwano kuno na America ejja luli mwalete Mary yali eze kukima byennyanja naye mbaatisa naye nga bambi Saha yafunya abantu bangi ne Bobi Wine najja bambi n'abeerawoko nga guest of honor kyalaze ekifaananyi kirungi nnyo kyalaze nti Bobi Wine kati ali wamu n'abayimbi Saha yamuwadde amasanyalaze bali abala yabadde nga bawamusana Saha yamuwadde masanyalaze yamuwadde masanyalaze ga free phase mwebale bakabako yabawamusana Zex Birangirangi yamuwamusana yamuwa gundi yamuwa sola yamuwa sola waliwo awo omulala gwe bawa ekigundi ekibugumirize yani awo gwe bawa ekibugumirize bigayi Ibrahim Mayanja banenze nkyagawo kirabika bulungi kirabika bulungi mu bayimbi abali loyo bambi kiri loyo yes era simanyi lwaki abantu lwaki bigayi temugenda mu shows ne mujjuza mugenda mu simanyi mu zinkudi simanyi Isima Namina mugenda mulabenga mu Big Eye wallahi wallahi ate buli wenjukira olimba amorede bukuti wo kyaliko mwagala kuwa kulenta wowo kyaliko gowa kiwandika wowo gome waliku amorede bukuti totekako wowo nali muyimbirwa kubandoga abayimbi bandoga eddoboozi naye gwe baloga olaba kati ntandika kuyimba wo bano baloga ni kanange mbadde wone nebuza nga akagambo Biga yakawandiika atya amulede bukuti wowo
wabite byatambudde Kemisera yakomyewo ku ttaka agenda kukola ki kuyimba wa naye muganda wange Mary Bata nsooka okumwebaza ennyo akensusso Mary Namakula webale kuba na mutima mulungi webale kuba na mutima gwa ddiini webale kuba omukyala atanyiiga kubanza omukyala nga yanyiza okunyiiga ne towaana ne mpana tugikwata omwaka omulala naye ate Kemisera Sulai n'akantu ke yatufezeemu saakategedde ojjukira lwe yavaayo n'atugamba bamukubye essasi mu mukono yagenza okutuukako yapotisula bwe twogerera nga mu mukono muno mwe yagamba muli ekiwundu essasi bwe bakutemuli oba akanyonyi ke kamulumye kirabika kiku alabikubye South Africa birumisa musungu ekiku kyamuluma n'atugamba ki bamukubye essasi naye nga nebaza omukyala Mary Bata nakyalo oyo yakaabya munne n'ayogera bingi ku interviews mbu waliyo tokiddangamu gwe ne wendibanga siriiwo banange mu kutuuka okulaajana sole ya Kemisera tegatta passport bagimujja munaku biri wali bagimuddiza ambu big manyani Kenzo ne nani omulala awo ne Bebe Cool be bayambyeko okubanga akoma okuwaabo we yagambye bwe nalabye Bata postings and thank you Papa Kenzo thank you Bebe Cool bayize Bebe Cool banaye mu bintu webityo ye tumuwe bimuli bye tumuwe respect Bebe Cool ayinza okubeerayo nga ali silent era wali silent majority naye mu bintu ebyo byo kuyamba bantu enyumba ya Bridget enatera okuggwa banange yeebale taata naye Bebe Cool mu bayimbi banange betuleeta wano ne tugamba nti omuntu ono ayamba abantu Bebe Cool banange tumuwe respect banange abantu tumasime nga bakyali balamu Bebe tumwebaze kuva dda Bebe ayamba abakansa yabayamba nalaba amugulidde emmotoka Ankolonia amugulidde emmotoka Mloni bayirayo emmotoka gye yasooka ovuga yali Bebe bingi Cleberson kati ndoze emmotoka ali mu kuvuga mmotoka ya mukaaga ate nga n'ekirala yamukolera edduuka ali waggulu Cleberson aye n'ekirala printing engoye Bebe kimanyi nti siye muntu ajja mu kamera nti nayambye gundi banange abantu bwe batyo banange tubasime nga bakyali balamu bali ebintu bya excitement because ababikuliddemu ekitegeeza ffe abavaayo mu kamera abanya kuffe tuvaayo okitegeera abanya kuffe tuvaayo n'abantu nga sente zaaliwo ayi byo ojja sobera oba wabirabalabadde okuyamba okitwala nga charity nti oyambye kiwedde tekigenda na ku mutima gwo Kemisera yakomyewo ng'anyirira bitya eyabadde atugamba ali mu mbeera era ali mu mbeera mbi talina na kyakulya olwala nga lukomeye yena olwala nga lukomeye eno ekiviri kigira naye bananga bayimbi ba Uganda mutukwasiza nnyo kamunguluza tugenda toma ebigambo wano video yagikwata ddi alabika agikwata dda oba yagikwata ng'ali wano awo yagwire eddala awo omwenge nga gumutabuseeko n'agakantereka ng'aluna amaze omukuba kuba kakati sola kuŋŋamba nti mu video yabadde alabika bwatyo yena ng'apeeruse gwe twalinza okulaba ku kisaawe ng'anyirira bitya ng'engato bweti ya miliyoni 2 naye natuuse ne ŋŋamba tibalabika bakwasiza gundi buno obusimu bwaffe obutono bu aiteero naava Kemisera nze ngeje namulabyeko ne perfume gye yabadde yeekubye yadde tava mu kukomera yadde tava kubonaabona naye ekiwundu kyo nga tetwakira alabye akawundu awo kiku kyekyamuluma mukwano ekiku bikubye South Africa nawe bibeera bina ne hips bisinga balabe Uganda banange ekiku kyamuluma n'atugamba bamukubye essasi naye nga lwaki wetemako omugambo bwe gutyo ne kasa yakomyewo kati yakomyewo ate atawanya amaka g'abendi aluna abadde yasetolinga kati yakomyewo era kwono n'amaka ga Haji aluna mubiru bane senga yasigaddeyo oba naye bannange senga uyo mwana mumanyi nattabula ugambi yagambiddewo ku kisaawe Haji wange mukomeddewo kati bano be yali basaba kati teri ate Haji abimala nabikoowa ate ne Haji amanyi Kemisera yali yaloga Haji nga tannagenda Haji naye akyayagala Kemisera naye ojja kubalabaawo amututteeyo okumukolera ennyimba simanyi na Haji naye oba kiki bannange anyway yayagala nnyo omuwala omanyi okwagala ng'omanyi okwagala okwaddala yamwagala nnyo bambi nga yayagala mukolere buli kimu naye nga muwala tatereera oba yatukako Haji ng'agamba nti Kemisera yalina kubeera mu sayizi z'abaleema
chosen beki abo webati bakitegeera ba Viola Nation bali natandika okumanaging Viola Nation ogenda nyira kutandika okumuyambako ate tubadde tumanya ali wakojja kino ejali kojja ye top manager naye mbu gati ate tekyali maere nga asirise ayimba bwe yava ewabbawa tetwadda mumuwulira kubanga kojja kitonse yawasa omwana ali eyamutuulidde atulidde taale bayimba tasobola kubanga yawasa nakoma okubeera ne buziga waggulu nga gye tubeera ne Viola ngenda okulaba alabika yafaayo kojja yamujja ajali olaba obanga omwetaaga kumukola ajja n'ayimba alabika bulungi ze namulabyeko bambi she looks good alabika bulungi nnyo ate tulina enteekateeka yokumwanjula agenda atandika kuyimba bandi how bandi nga live band nga tumutwaleyo kuzimistiru ez'abagagga nagenda ku fairway waati omwana munaba temugize nnyo temutuulidde ate tutya agenda kuyimba gundi za mirundi ebiri bino ebya Sachula jangu oyimba eno agenda bivaako era nga wewa bandi manager we kojja kitonsa ayagala kumugulira bandi full bandi nga abakuba webali okitegeera kati nga bandi ogipangisa nejja n'omuyimbi ne bakuyimbiramu n'okuyimba emikolo ennyimba ez'emikolo z'embaga kati target gye tugendako n'ebino ebyokuyimba nti atayi kuba kati tosobola kompiriga na bano baana bakolaki bakuba bino ebintu pepe n'akuba leero n'akuba enkya twagala tusettlinga music waffe bere nga tumuyimba mu bandi kubanga kati bandi kati ye business kati omuyimbi osobola okumubuukinga katugeze kumutwalanga oba matuga katugeze Viola nakusaba million 2 naye ku bandi oba kati oba omutwala mu mistiro oba abantu wonna million nga 10 oba 8 najja n'abakuba okitege n'ababeera nga kuyimbira live kuba ne tubuukinga awantu tibuli lwa kusatu ebeera live band okitege nga wali ku Kenron Hotel Rubaga like wonna mayinga wane Mengo waliwo kati ebifo ebimu nga wewe wabirawo live band kati ekyo twagala okukola abandi balina okukitegeera nti kati music ono wakuba leero kuba nca agwako mangu bamuveeko batandika okubanga music wabi kubanga obeera ng'oyimba ku bandi n'ava osobola n'okuyimba ez'abalala like tekiba corporate nto oyimbe osobola okugenda ogaa kati leero kankubeza Moses Radio kisiza ku vibe gy'olina ne bakubira wali n'oyisaamu kiba kinyumanya ate kati abantu bagala nnyo live band abantu bagala nnyo live even me I like live band era tontwala mu bintu byamu bino ebyekivubuka kubuukabuuka ndi mukazi mukulu oba nanjiira omwege okitegeera so ku nsonga ya kamisere eyo okwongerezaako nganze abayimbi abakyala bannaye muveemu excitement z'abasajja abo banva Bulaaya bano banina ku ssente bagenda bakozesa ensobi abasajja abo baagala bakozesa nabako interview ya Musenga Nantume waliwo Gaayi ye nga ye yali amutegedde kumbe Gaayi aze kulaba Senga abasajja bano batulaba ano nalaba navooyo alimu kiki kwegamba akuteekamu ssente zaayagala naye ngaayagala akoleki akozese waliwo I remember Wininwaji ebiseera bwe yali yakagira awo nga atandise okugira ni Wininwaji okumumanya nina Gaayi yangamba noonyeze namba ya Wininwaji njagala kiri amu nina ssente zange balina endowooza bwetyo yajja nga gwo aleeta laavu alaga aleeta laavu naye nga afekinga kati gwe mukazi watu n'ogwa mu laavu banange mufokasinge ku music wammwe omuntu akwagala ojja mulaba abasajja bano era omuntu yenna akuvuganga speed mwetegeeza ono nga nvuga nnyo speed nze nina mentality eyo omusajja bw'ajjira mu speed 180 nsooka nenziramuuko neŋŋamba ono nze siri mukazi mulungi nnyo weewaawo ndi presentable kiki newe ekitiibwa kyange ne lwaki antwala ati nenziramu emabega kasita ndaba ng'olina gy'ontwala kubanga gye biggwera kwebakako nakukozesa nakulekaawo ate mudde maziga ayi munange munyambe bannayuganda abayimbi tukuze twegomba abayimbi ng'ogamba naye agendako ne muto oyo ono akolako kino nze kyenkola naye ng'ate ali nnomo nga gwe omuntu ekitegeera naye ate bamuvayo ne mwanika obuziina bwammwe abayimbi bayanika obuziina ate sibanenya mu lockdown wetwamanyira nti abayimbi temulina ssente wetwamanyira nti abayimbi mweyazika nnyo wetwamanyira abayimbi nti mwewola nnyo ne mwanika obuziina ate ng'omuntu kwegamba abanga omuntu gwe basindise ku nsi nti Katonda asindise oye nabbi wammwe tuba tukutya olw'ekitiibwa kyo ng'okusemberera ku muyimbi Sula edda n'okumukwatako bw'oti omanyi kyekitegeeza n'obeerako mukwano gwa Mary Bato omanyi kyekitegeeza nze ndi mukwano gwa okyesomera ne mu bantu naye nze nina abayimbi bakyali bange nga siba nakwekubya na Serefi naye nengipostinga nina kuva ku bino ebyekikazi naye waliwo abayimbi beŋŋamba nti kati kyali wange ne wamusanze sobola kane wembeera ne Serefi ye ebeera mu ssimu yange saagala kwesoma mu bantu
okitegeera. So abayimbi twabawanganya ekitiibwa n'ebennyini ate beemalamu wano paka lasting ekyali wali ku side basiibaawo bali awo babeeraawo kwegamba faaniwo n'akulaba ng'olya bw'oyasama bw'olya emmere bw'oyogera ng'olya okitegeera. Abayimbi balina ebitiibwa bye beemazeemu like ffe abantu aba bulijjo ntandika okulabanga tubasinga waliwo mukwano gwange yatuuka n'agamba awo abayimbi baavu tebalina kye baŋŋamba nze mbasinga okitegeera. Ffe abaanika obuziina bwaffe so mwerekerengamu kali akatiibwa kaabwa sereebu naddala abayimbi abakyala banaye temwegabangula mutyo kuba olabye omusama baagala bakozesa badduke. So bye byange ku nsonga ya kaseera. Mwebale nnyo ndowooza tumaliriza waliyo story ndala gye tuleseeyo. Tetulina gye tuleseeyo walabye munnange pulezidenti yakabidde ku mukolo mbu abantu tebamusiimye. Mwogere. Sijja mwogera linnya. Tebamusiimye? Mbu abantu tebamusiimye. Yayagala bamusiimye. Mbwalaze nnyo abantu laavu naye abantu bamuddiza laavu. Oyabaddani video nawe nagibadde enzungazunga n'enjiraba. Sijja mwogera linnya ndeka mukwano. Naye nga ku nsonga eyo nze kyennyongerezaako ku ekyo sula buli lwokola ekintu mu nsi Katonda yagenda okusiima. Tonkolera nti gwe nze naava nkusiime. Oyinza muyimbi oyina okubeera ng'olinda Katonda ye mwennyini akusiima. Abantu tebasiima. Nze naava ne bw'olinkolera kisirisiima. By the way nze mukazi asiima ndoza nze ndi bwanonda miliyoni nze sula ne waaba kati oba sijja mwogera naye nze nina abantu nga mwatuuka ekiseera nti bamwaliko wamu ne mwawukana nenge bino bintu byansi nga waliwo ekigendo bagata nga wabaawo opportunity ex wange nkuyita ex wange ampita yabaawo opportunity buli lw'oyamba tolowoozanga nti omuntu sula gw'oyambe oyinza okuyamba oyo ne mujjira ate mu mwanawo ng'ate yagenda ate okuyamba omuntu kuba wayamba naye abantu baagala basiima ayagala ayambe oyo gunize yamukolera kino ne toyogera nti nava namukolera kino ensi egenda kujja. Amiina bwetyo tutambudde olunaku olwaleero. Mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutukuumirako emikutu ebiri Flex Media Official Kosa Life Experience Uganda. Twebaza nnyo bannaffe atanaba kusubscribinga genda okikole kati tukwasaganye family eno tugikuza basatu babiri nze naawe nze noono naawe atulaba omulungi atuwuliriza kale tusobola kusukkawo wano tukwebazaako nnyo webaza era tukwagaliza obulamu obulungi beera bulungi mweraba.